Omulabi waffe owa Bege TV webale kubanga ogenda mu maaso n'okutulaba ng'oggyeko Bege TV tulina website tulina Twitter oba kati gye muyita X tulina ne TikTok ne YouTube yaffe era ebintu bigenda bulungi naye mwongere otuwagira twebaza bonna abatuwagidde mu mbeera yonna eno yonna namwe abatannaba twegattako mutwegatteko tukyali mu mboozi yaffe ey'omusama oba obulamu bw'omusama tuli ne William Katunda Lwanga atunyumiza emboozi ye okuva South Africa ne Kata. William tutuuse tuli bakutte babakwatidde ku nsalo ya South Africa ne Zimbabwe nga temunnaba kuyingira sooka okyumizeeko awo. Webale nnyo Mwami Ssemakula n'abalabi baffe aba Bege TV baatukwata kakati batukwata batya tuvudde mu baasi bamaze okutukolako jukira tetwalina visa etuyingiza South Africa muyingira Uganda bangi muyingira nga tebalina visa bagiyita kimenyi ky'amateeka tubuuka bakuyita kubuuka gundi kubuuka ki olulimi lweyo simanyi kubuuka nsalo kakati munange nga bamalize tukolako temuyina yali atutambuza sente ezitukiriyalinga awo tuziteeka mu butabo bwaffe buli muntu n'ateeka mu katabo ke kati eri oludda lwa Zimbabwe lutukiriyalinga naye oludda lwa South Africa ddo oludda lwa South Africa oludda lwa South Africa kati ddo tetufuna visa yaawo naye ate nga batuyingiza olaba science ali awo tuyingira naye nga mu passport yaffe ya Uganda batuwaddemu visa okuva ne Zimbabwe okuva eyingira South Africa South Africa jukira tetuli visa free ne Uganda kati okuyingira tuyingidde naye nga tetulinamu ki visa kakati wane Zimbabwe waliwo visa no problem kati tuba twakayingira bwe tuti eyo process etwalamu kaseera kubanga abantu babeera bangi ku nsalo babeera bangi eyo bed pressure yo giraba omuntu yalisaanye n'omutemeramuko oba n'omuwa ekifaananyi ku nsalo awo ku lunaku olwo lwe mwatuukirawo oyinza omubuulira abantu bayinza okuba baliwo 1500 naye nga bonna balinze baagala kuva kyenyinza okugamba eyo bet bridge yemu ku border mu Africa ekyasinze okubeera bize mpulira mu Africa enzimba yaawo oyinza okugamba oyingira Europe oyinza okugamba oyingira mu America jukira ate era awo South Africa oyo bamubalanga America wa Africa kati awali bize nnyo jukira yonsalo ereta Zimbabwe abasinga bonna abanansi be Zimbabwe baba bayingira South Africa bayitawo kati wabeerawo maigundi namba ziba nyingi kati ate naffe abava mu East Africa naffe tuli bangi tujja babakutte mumaze ennaku meka muli awo tetwamala nnaku just tukwata mu ndowooza essaawa ng'emu naye yali atuvuga mu baasi jukira nakugambye emmotoka ekuvuga paka Zimbabwe kati Zimbabwe ate neufuna baasi endala ekuyingiza South Africa paka Johannesburg oba Durban paka Johannesburg kakati awo omusajja yali atuvuga bw'olumala okukukooneramu bw'oti ku ludda lwa Zimbabwe n'oyita wano ku lwa South Africa nawe n'oyitawo awo tebakuwa stamp eya visa tebakuwa kati awo olina okukozesa obuwangu ennyo ne weefuula ng'atambula osange ebbaasi yo yaba yayiseemu dda kuba mu bantu b'atambuza muyinza okubaamu abalina visa ayira bannansi ba Zimbabwe nga bo balina abamu abantu bavudde eno naye nga balina waliwo omuntu asobola okuva e Uganda ng'alina visa ye n'agamba sijja kuyita waggulu wali expensive kampite wansi kati abo era olutuuka aliye ku boda ne bamukooneramu papapa n'ayingira emmotoka kati mmwe abatayina mulina kwebuzaabuza amagezigezi nnyo n'oyingira emmotoka kati ebyo ono yali abatwala yali amaze obatendeka nti kati yatugamba era nange bannange nabaga bannange tetulina kulwa kati bannange baŋŋamba nti ndi wa lugezigezi kakati bo ne beerabira nti nze mbaddeko mu kibuga eno Uganda mbaddeko mu kibuga siri munnakyalo omanyi okukyanga ebintu nga bisaanidde kituufu kati bali be wali ogenda nabo abataano wali otegeddeko kiki kye bali bakola
oba baali awo kakati abo nabasanga mu kibuga tusinkana ku moto tusinkana ku moto kamugenda omanyi mulimu gwe bali bakola oba oli yali akola ki munyumyamuko katono awo naye sijja kulima nti nalimba era omukwano gwatandikira awo kakati mujizaawo mukyanga kati batusiba tuba tutambula bwetu tugenda ku motoka okulinnya omunafu atutambuza yalinnya edda kati nga batukwata abantu 5 batuzza mabega mu kadukulu naye sirabanga ku basajja basirikale banene bakambwe obuli abakabulu bali abavuganga South Africa nkitegeera abo no be batukwata nga banene bwe baba situla busituzo baba omusajja nga alina omukono munene bwegoti embwa ezako ne ziwola nga zituwunyiriza bwe tulinga abateze bomu naye nga zisegedde zitya ntino temuyina visa ati kati batukwata kwataawo jukira batumanya nti tugenda kulinnya ki tugweri side zeri za South Africa kati abo balina okuumawo ennyo bamanya abasingo kati awo eyo ku border awo gye bayita no man's land no gye bayita no man's land kakati no man's land either in South Africa and you are not either in Zimbabwe wabula abeerawo ekibangiriza ekyo kitegedde kitegedde kuba ne wobeera wano e Uganda n'ogamba nti kati nsaleko ŋŋendeko Rwanda waliwo party gye bagamba this is no man's land ng'abe Uganda tebasobola kukwata ne Rwanda tesobola kati muli mu no man's land batukutta awo naye oludda lwe twaliko omusajja alina omukono omusajja nga balya abasajja balya ennyama abasajja balya ennyama balya emmere baze n'ebigundi byabwe baze n'embwa nga zaako ne ziwola ziringanga nnyana kakati ffe basajja musajja wo nga sitani fine nalina nabeeranga mutiya gaase naye nga ntandika ojjugumira ngamba tuwedde naye nga nguma nga ngamba ate olaba nabeera mutiya gaase naye ate wano ate kati wano batankubye nja kweyogerako bwe banansiba nga bansiba ebyo bye tulina okuyitamu kati nga batuyingiza akaduukulu awo abakazi nga bakaaba twali nabo nga bakaaba tonyonyodde obene mwali 5 abakazi 2 abasajja 3 mpulira kuba nze mbadde sikimanyi nti kwaliko n'abakazi nga bakaaba abavubuka bato naye nga tukola ki kati omusajja nze mu bulamu bwange nzijukira omusajja eyantaasa yatutaasa ekkomero yali musajja mu Zimbabwe era buli wensanga omuzibu mbadde South Africa naye nga buli wensanga omuzimbabwe nzijukira kiri nti omusajja muganda waabwe yatutaasa nga tuli mu kkomera n'atujja newankubadde nga yali driver wa bus naye yatutaasa yadde emabega yandigambye kanzivuge neeyongere mu maaso yadde emabega nga bamaze obbakwata yadde emabega n'ajja n'ayoga n'abasajja bali abasirikale ba South Africa bambala uniform ya bulu naye nga ekigundi nga olaba kaki nenga bulubulu oyo bambala kati nayogera nabo abawaayo ne kakitu kidogo kati ne batuta nenga tumazeemu ndowooza essaawa nga namba naye nabeera mu kaduukulu awo ng'embwa zituwunyako neŋŋamba banaye kati embwa egenda okunnumako okugulu egenda okunnumako noyongera okutya n'otandika okusaba esaala kati nga ŋŋamba sente zange ze nataddemu nnyingi zonna zinafiira wano bagenda okuvuga mpaka Uganda ku nnyonyi oba ku gundi kati awo nnyonyi banyonyi dakiika 45 1 hour 2 hours oba kati banyonyi naye basooka ne babasibira mu waliwo gye bayita lindera gye basooka osibira be bagenda okukootinga naye kati mwate temuna almost mulinga abayingira obuyingizi temuyingidde namunda muyingira mulinga abayingira kati ate baba reporting abo baba bayita illegal migrants muyingidde mu nsi temulina biwandiiko yes kati Katonda munnange nga bw'omanyi teyerabira mu banakube omusajja ataddewo ssente ne batuta era enguzi sirabanga bantu balya nguzi nga poliisi ya South Africa enguzi basaba drink bagiyita drink I want a drink naye bano abawo kuno ku gundi tebalinga bano beeyogana naga
nali bigambo bana abakuboda bano bo tebatera kulya nguzi naye bagirira magezi kitegeera bagirira magezi kati abeeri mu nderi ng'oyingidde bo be batira giri ennyo naye wano ku boda bagirira mu magezi professionally bagirira professionally mpulira kakati tuyingira awo batutadde muyingidde basi omanyi okusa ekiko gamba step esooka tugiseeko ate kasita osala awo n'oyingira kati waliwo ekifo ekisooka waliwo ekifo ekisooka awo balina we bakiyita kati woyingira awo tuyingidde mu motoka woyingira awo eyo province bagiyita Limpopo. Okay, Linda ko tukomye kuri Limpopo. Omulabi waffe wa Bege TV. Tugenda kubanga tumulamu katono. Tulikyali ku programu yaffe Emboozi y'Omusama. Ne William Katunda. Tugenda maaso n'okutunyonyola biki ebikwatagana n'emboozi eyo. Tumulamu katono tukomawo. Tubulire. Yatanna tubulire. Ani abatwala omukazi ni bakyali ku gundi ya mukazi omukazi si ye yantwala omukazi twamuleka Kampala omusajja gwe yankwasa babasiba ne omukazi gwe wa sente zo bayagala kumanya omulungi atulaba tukomyewo tugambye okomye wali ku Limpopo mutuse ku kitundu bakiyita Limpopo tuli mu province province bagiyita Limpopo twongere otunyonyola era n'omuntu yali agadde okumanya omukazi oli gwe mwawa sente yabafeera gwe wawa sente ye yabatwala nga ye muli naye oba yabakwasa omuntu mwongere omunyonyola awo biconnecting mwebale nnyo abatulaba mwebale nnyo abatulaba aba Bege TV mwena abatulaba omukyalo oli namuleka Kampala yankwasa olunaku lwe nalinnya baasi yankwasa omwami oli yankwasa omwami oli gwe twagala naye ku baasi nno twaginyira wano kwodi Kampala kati mukazi wange ye naye yamperekera mama abaana yamperekera kuba omwami oli twamusinkana mu Ndeeba bavuga mu motoka omwami ono Munnayuganda yali akomyewo kuno ng'ava South Africa gwe twagenda naye ono kati yamuwabuwika sente yabatwala n'abasaza wali kuba yamanye ekkubo ekkubo lino si lyangu buli omu alirojja lulwe so omukazi mwamuleka Kampala n'akukwasa ono mu South Africa Munnayuganda naye ng'abeera South Africa tutuuse Limpopo simba wakati awo nga ndye Zimbabwe awo tutuuka omusajja neefuulira ono gwe bankwasa naye neefuulira nga tenatuuka South Africa nakwefuulira atya agamba nti sente zituweddeko sente zimuweddeko jukira yakwata mu nsawo yasasula buli kimu naye basi twalisasudde okuva Uganda kakati tulina olugendo okufuna baasi endala etujje Harare mu kibuga Harare ekya Zimbabwe capital city tutuuse South Africa kakati ono gwe tutamba naye atwekyangirako awo agamba sente zimuweddeko kakati abafere bakakozesa kusika eriyo ayagala kati ono yamuwadde omulimu yabadde nga bakoze ddiiru ng'ewedde kati n'ono naye ayagala atandike okukola eddiiru ye naawe akube bubwe ekigambo kye bakozesa akunyige lulwe akufere lulwe alinga ng'agamba nti biri ebyoli byawedde kati nange kanfune ogwange okitegere kakati nga ngamba naye na laputopu yange mu nsawo laputopu eyo nagigula Buwalabu ngera journalist omutuufu bw'ofunamu kasente olina okugulayo ku gadgets kati nga nagulayo laputopu yange mbadde ngikozesa nga ngiteeka ku mugugu nga ngamba ngenda nayo naye nagamba nalayira ne ngamba nti keetonye kagwake laptop sijijjaawo sijijja giwaayo sijja giwaayo okitegeera akati nga omutini omwami aŋŋamba nti tujjawo kyofunyeeyo tunda ki yasooka n'aŋŋamba ntumye sente e Uganda
bwemba situmiza ntudde laptop gye nnina oba yamanya atya nti njirina ebintu yabiraba ndowooza yakola baba bagezi nnyo alina newofuluma ofulumya akebera n'alaba ajjukira muli mu motoka ye ate ye ne waaba ne ssente mmeka ne waba avuga emmotoka nnungi etya ayagala atanyigirize gwe atalina alina ekitono kitegeera jakirawo ebyo wakati awo nga nina omukyala twajja naye yalinyira Tanzania mu Uganda era ng'alinnya ebbaasi yammwe abamu tubasanga mu kkubo eyo kati nga tunyumya naye mukunyumya naye omukazi ndowooza bambi ng'akola ki omukazi ndowooza bambi yafuuka mukwano gwange newankubadde nali nabo bagamba omukazi olabika wamukwanye naye nga saamukwana mukwano gwe yalina ekyana bambi ekyana kye nenkyagala nnyo nenkisitulako awo mu bbaasi kitegeera kakati omukazi yampayo ku ssente awo mu bbaasi nga twawukana awo Mwarare yampayo awo ku ssente kakati okyazijjukira omuwendo oba yampayo oba landi nga 3 oba olinga 6,000 egya Uganda oba 7 kitegeera kakati laptop ngano ogigira ogiwaayo nga ntandika okugyayo olugezigezi lwaffe olw'amawulire nagamba muli mutima nagamba this is exploitation bwemba nga nawaddeyo sente neŋŋamba nti nze nali ndowooza agenda nakumpisa waggulu ku nnyonyi ntuuke bulungi nnyo wali ku kisaawe Oliver Tambo bankime ŋŋende ewaka ennyumba gye yaŋŋamba kakati ate ompisiza eno ate ogeze naye ng'era omutima gugenda gukutandika okubuulira nno ebintu ebiyinza okuba si birambulukufu sente ze yansabanga sooka nali ndowooza za nnyonyi naye tutambuza ki gundi ttaka mpulira jukira balina okufuula nti oli musiru paka woonaatuuka eri kati ate neeri nayo neotuukirayo nga tokyalina ngeri gy'okomawo mangu era balina osooka ne bakutambuliza mu busiru obwo nga bo we bakutegeera bakuyita brainwashing eyo ebeerawo okitegeera naye oluvannyuma ennyo ngaera omuntu omugezigezi otuuka ekiseera n'ogamba no waliwo ekitali kituufu era sino sirina kikola wadde oli akikukase munnaye kakati olwagira mpulira neŋŋana okuwaayo laptop kakati nno n'agamba nti nze bannaye ngenda baleka wano naye gyatuleka tetumanyiiyo tuli halale nkozezaayo emabega oli we yalifuulira tuli halale tetumanyi halale okitegeera tuli bagenda tukwata bayinza otukwatira awo we mulwamu nnyo emumala ebiseera bingi babakwate nga babakuba mu kukomera awo muri irigo migrants mwagala ki muri muketta gwanga mukola ki kakati awo nga nkuba essimu nkwata essimu nga nkubira muto wange oli gwe nateresanga ssente ng'okuba e Uganda era omuntu agenda okutambula nkwegayiridde sigala in touch n'abantu ku ssimu kubanga ekizibu kisobola okugwako abo nga bakutaasa ate nga tonabatuuka gy'olaba tonaba kutuuka ku final destination mukubira nga mugamba omanyi mbadde nsaba ontereka akakadde kalamba akasente ko kaaliko akakadde yakateekako nga ntuuse Durban gyembadde mpangaalira ntuuse Durban nayita mu Johannesburg ne Pretoria kyekibuga ekikulu kati nazifuna ssente naye nzifunira ku ki yawaayo namba ye jjukira kati nze bwe nnyingira South Africa ennamba eyange eya Uganda tennaba kuregistaringa nina okufuna ennamba ya South Africa kati oli yawaayo namba ye zizira ku nnamba ye ekitegeeza ajja kutegeera butegereza akuyamba akuweeko ayinza n'obutakuwa mpulira munnange nga awo sente bwe tugira awo nga oba yekyusa ddakiika mmeka nga gamba omaze okumugamba agenda ziweereza ddi nti bweziti n'amanya nti akoze kati akakadde ndowooza ze 10,400 eza South Africa rand 4,000 rand oba 4.5 ng'amanya nti kati olwo nkoze okitegeera n'oli yamuwadde munne kati naye atandise okukola ezize kati nga olwo tulinnya
nga tweyongera kati ate nga batukwatira eri gye nkugambye Limpopo wali eri Limpopo eyo province bagita Limpopo erinaanye Zimbabwe oba South Africa yonna erimu provinces 9 kati Limpopo is one of the provinces in South Africa yerinaanidde ddala babisomanga mu geography kakati waliwo ekifo bw'oliwo okuyingira bamaze okututa tuyingidde bbaasi oluba okuyingira mu South Africa awo jukira waliwo otuukawo ku Beitbridge olabira ddala ng'olinga atuuse mu Europe walungi nnyo enguudo endabika environment omuzungu yazimbawo infrastructure y'amaanyi era nga yingira awantu n'ateekawo ne bagita border management simanyi biki y'amaanyi okitegeera kakati awo tuyingira waliwo ekifo gundi awo ekifo ekyo bakiyita simanyaani awo wanyirira waliwo emiti omanye emiti okubanga gikubise wano wonna kati ng'omuyita wansi muyita miti wansi nga kasikiriza ako kalungi kati awo kati watandika okusavu obulamu busuuka olaba nga otandika okukyuka nokakana kati nemweyongerayo paka Johannesburg Africa's busiest simanyi city kakati nemuvaawo nemudde Pretoria okitegeera naye njagala nkubuulire baganda bange sinnaba kulaba nsi eyina bakazi balungi mu Africa nga South Africa naye caution buli mukazi oyo omulungi gw'olaba alina ebizibu bye ekisooka mutuuse kati tutuuse South Africa otuukidde mu Durban naye ennyumba yaliyo sokoleke katuukire Johannesburg kuba Johannesburg waliwo ennyonyi esobola okutwala paka Durban waliwo train esobola okutwala paka Durban waliwo bus esobola okutwala Durban waliwo train esobola okutwala paka Cape Town wakozesa ki nakozesa bus era ninakutuuka ddi ninakutuuka ate ku makya enkeera tugambe otuusewo kati olw'eggulu ate ng'enkeera olina otambula another 12 hours naye ng'enjala mujja enjala nebaluma nekola atya nemwebaka nemuzuukuka naye mu baaso temwalinga byakulya mwayimiriranga nemufunako ebyokulya nemupaakinga neolya nebiggwawo naye mu baaso omwo nga tukomawo nga tugenda muganda wange nga muli ebikazi naddala awo nga muyingidde baasi eyingira South Africa nga muli ebikazi muganda wange ogenze kola ogenze ku LTV SSA byogenzeeko kyokka ate ebirowoozo bitandikidde ku ki anti kakati olaba ogasa ebintu bibiri olaba ogasa ebintu ebibiri muganda wange anti sooka owulirize kakati wano mu baasi ebajja eno Limpopo baasi ebajja ku Beitbridge ebatwale paka Johannesburg oba Durban mu baasi muli abakazi abanyirira kati nga wasanze omuzimbabwe anyirira n'omuyita omu South Africa okitegeera kati nga muli ebyana binyirira bitigula butigula kati naawe kati nga ffe obolanya obugundi bwaffe obujagujagu bw'abasajja abaganda oba bannayuganda otandikirawo awo wabaawo ekikulinaanya okumpi awo olina okibuuzaako si mu bubi ebiseera bya luno bagamba kuba manda n'okibuuzaako awo oli okyagyebaleko biki ate nakyo kiyinza okulaba ne kikugwa okitegeera oyinza n'okuba ng'obuuza naye nga negwobuuza munnayuganda tokimanyi kubanga mu baasi bannayuganda bebabeera mu baasi omwo kenalina okugamba abamu tebaagala kwogera kumanya abamu beefuula nti si bannayuganda kitegeera kubanga emirimu abamu gye bakola eri eno ewaka tebaagala bagimanye tegirikkiriya si mirambulukufu tegiri mateeka okitegeera kakati naye nga bannansi ba Zimbabwe mu baasi muno abamu banyirira nnyo okitegeera kati ng'omusajja omugezigezi era ng'omusajja omulamu otunuulira naawe omuntu n'ogamba omuntu nga mukyala alabika bulungi Katonda William katusooke tuwummulemu katono tudde olwongere otuwa emboozi eyo ey'abakazi ejjukira tukyali ku mboozi yaffe eya kale weebale nnyo munnaffe William Katonda olw'emboozi eyo kibadde kitundu kyakusatu
William nga atutandikidde kombozi yaffe ekwatagana n'abakazi ng'atuse South Africa olwonna ali mu basi atandise okwegomba buli wamu ekimututte jjukira kya byamawulire naye asoose ate kukola ki kutandika kunonooza abakazi olaba ebintu ebiri ebizibuzibu ebitali byangu nali sinaba kutuuka naye ng'olugendo tukyali mu lugendo katukomaawo mu kitundu kyaffe ekyokusatu tujja kujja n'ekitundu ekyokuna ayongere otunyumiriza atuuse South Africa obulamu abutandisa atya eyo kigenda okuba paati eyokuna twagala nnyo era tubaagala nnyo bannaffe aba Beg TV n'aba website nammwe abali ku TikTok mwebale kutulaba mwebale kwagala Beg TV mwebale kwagala Beg Media era mwebale okulanga naffe tubaagaliza obulamu obulungi bubeere bulungi mweraba